netali yo strikinga YouTube name negala channel banegamba exactly ne bagamba lujeyo so nabo bakibakoze era Eddy Yawe tumubuuziza ne Eddy Yawe gunaba mu lugube akayimba akamu omuntu yakazimba mansion yakazimba right nakaba no omuyimbi I think it's about art mwino mu respecting achabugagga okitegeera omuyimbi yamuwa right exactly Oluyimba yamuwa right a performing Oluyimba lugagga waliremu oba alya sente tamusabako ya debitano all those are privileges from the song but the rights zize kubanga ye as a producer he recrafts that work in future so tagala buzibu bate black magic keti mulekera obuvuyo mubekwe komo I think obuvuyo bwamwe bungi nnyo katubalekere emboozi eno we tuba tutandikira olunaku olwenca thank you so much for being a part of the show. Shemi Star Styles and Fashion ya nyamba za Sinji collections wali makidi atade mu bugoye musule bulungi mwena oh my baby I love you baby mean what you say cause I'm ready and I mean for you twaka Oluyimba omukulu yawe rimwe tulumaliza bulungi netugenda ku YouTube channel zombi twatesa ngera mwalaba audio twagiteekera at the same time yate ina buzibu then twamaliza the video tukwa at the same time ngera twateseza naye ku YouTube channel y'omwana Lubulu ya Martha Muksa tubadde trending number 2 mu music already kids are to sing enjoyment indoors so twadde mitwalo 10 n'ekitundu I think yeah viewers in 4 days naye nga ate eri ku YouTube channel endala nga guli mutwalo gumu mu 4 days so tetusuubira nti technical area kagiddeawo kubanga saidi zino lutambudde nnyo ate nga telutambudde nnyo ndoza jasa wabadde obuzibu omukulu n'anyiigamu obusungu bwadde bungi nnyo bwe yakozesa bwadde bw'amaanyi kubanga strikinga YouTube okimanyi kitegeeza kiba kitegeeza nti omuntu alina kyaba yakoze ekyamaanyi ennyo era era kino tukoze era kyebumira jasibwe obusungu obwaliwo era ffe kati nga black magic tujavumirira muntu yenna n'ebyaliwo ffe what we are going to do abantu abantu natubasaba just bongere okuwuliriza Oluyimba bongere otwagala yes tugisigale maso kubanga abantu balwacceptinze mpolampola nga tuyiya tulwekidda Oluyimba Mwami Yawe yawandiika engoma n'ebyuma Mwami Yawe na composing Oluyimba na reproducinga na luyigiza Martha n'aluyimba. Martha knows all this and Martha doesn't have any problem with that I think but I think ndowooza mulimu abantu abaatidde akayimba kale kakabatuulidde. What is a strike really? Twatandika okuyimba nga ne YouTube tematalingi kati munonye Mwami Eddy Yawe ayigiriza abawala ba upcoming okuyimba. Yes, that's very important. I do a song, you come to me and you ask for singing with me and you exactly know what it is. Buli ajja okuyimba nange, it is Eddy Yawe featuring that artist. Anti kati one of the procedures, you come, number 1, osooka okubanga ojja kubanga oli mugumiikiriza olimba lugo because I'm a perfectionist. Oliwa lwetaaga kuddamu kati nga neteze nayiya verses 15 nenonda mu verses 4 so nze concentrating on how to make a good song ebirala sibigendamu nze bwe mala work yange mpa timu yaffe waliwo legal part waliwo advertising part then the publicity part ne bonna batekinga precautions. Usually someone who features mulimba lw'omuntu muba mu corporate owner and corporate is always one kati I think the YouTube part of it is something very minimal. Zimyaka nyinyinde sifunanga wadde n'ekikumi baraba achieved through music sifunanga wadde n'ekikumi n'emyaka ginyimidde I don't know maybe I'm weak that area
naye nze emyaka gye nyimbidde sifunangayo wadde n'ekikumi regarding that, but I'm successful music wise. Nina abaninze mu studio waliyo Bettina Namukasa leero ngenda okukola naye, ne nina Rose leero na Nalmansa agamba teyamatira Sam Oluyimba lulungi yanoonya olulala. Maybe emmere bw'ogifumba sometimes ebamukakamulali. So when I come and I give you something obyenkwa nebisikuwa. Do you get my point? Martha doesn't, I insist Martha doesn't have any problem. Maybe wawa bayinza okubaayo mu tiimu ye oba baagala omanya akayimba bakatulira abayimbi abamu bayiteeri ne beefuula aboogeranga emizimu egyogera ku mitwe gy'abantu. Kati kyempa ba artist bano abajja mu ba artist abajja wa Eddy Yawe abagala okukolako naye bw'omala okukakasa nti osobola okuyiga byenyize oyinza okuba nga toli so perfect naye nga toli muyimbi oba kyekisooka. Then ekyokubiri right central gaba mba nkuwadde for life, go and sing as long as you don't abuse the song. Kasita tolikola mwate noddamu nokola video remix notekamu ekimansula and so on, which is attached. I remain with the copyright because I can always reproduce beat solutions komyawo after years, but kyemba nkuwadde consume it, genda okigagawaliremu, and I give it freely. Nti sikisiddamu kugamba nti ate omwana nga afuse wakabi, no. And some others naye ne Carol sometimes oyinza omulaba nga ate akomye one because she met me recently, yeah. So